Amiina. Yongera okubalamusa Mukama waffe Yesu Kristo. Mukama yeebale okutuwa omukisa gw'okuddamu okuzisinkana mu kiseera ekifaanaganako bwe kiti. Era twebaza Mukama Katonda olw'okuwulira okusaba kwaffe. Obunabbi bugamba nti abaana ba Katonda bwe bakuŋŋaana wamu, ebitabo by'okujjukirizibwa, ebitabo eby'okujjukiza nti bimugirwayo Mukama Katonda. Kitegeeza ebigambo byaffe abiteeka ku mwoyo, bigenda mu files ez'enkalakkalira mu maaso ga Mukama Katonda. Edda tekinologiya nga tannaba okukulaakulana nga bwali olwaleero, twalowoozanga ku ngeri Katonda gy'aba n'ebitabo. Malayika ng'atudde ku bbali awo, kozi agambye ati oyo erinnya lye y'ani, wandiika ennaku z'omwezi ne peegi ye n'ebirala, ye yali ng'entegeera yaffe ey'ebiseera ebyo. Naye tekinologiya bw'agenze yeeyongera, kale ate olulimi olwo tetuyinza kulwogera bwe tutyo, kubanga olaba ne byenjogera wano biri recorded, osobola okubisanga ate ku fayiro y'enkalakkalira, osobola okubigabana n'omuntu omulala. Ka meeting twakazimala, naye ŋŋendako ku YouTube nange nendaba bye nabuulidde bwe bifaanana. Ebimu n'enseka ngamba yiidera ekyo ate ekyo nayogera kyaki, ate oba ekyo ate kyajja kitya. Kale bwe bityo. So obanga abaana b'abantu tutuuse awo, Katonda tayinza kwerabira kusaba kwaffe, tayinza kwerabira ebyonna bituteeka wansi w'ebigere bye, abiteeka ku mwoyo. Tekinologiya ate oli ow'eggulu ate ye mulala. Olaba agamba nti n'enviiri z'oku mitwe gyammwe zonna zaabalibwa, nzimanyi. Bw'oli tannaba kubumbibwa mu lubuto lwa nnyoko nakumanya ne nkuyita n'erinnya. Kale imagine kitaawo ne nnyoko nga tebannakutuuma linnya, Katonda nga yakutuuma dde erinnya. Tetumanyi mannya gatuyita oba gaba matapute mu lulimi lw'eggulu, kyenjala okulowooza. Ayinza oba nga tagatuyitira mu nnimi zaffe eza wano, naye nga buli omu ataputa erinnya lye mu lulimi lwe, mu lulimi olw'eggulu luli, nga gye bakuyitira ssente mu lulimi olw'eggulu, gye bakuyitira erinnya eryo mu lulimi olw'eggulu. Olwo kinayiza ennaku zino nabadde mu kkooti nga ngenze okujulira ekiraamo, naye omulamuzi yagenze okusoma ekiraamu, nze nakiwandiika nenkiteekako omukono, kati bampita n'ekijulire. Yagenze okukisoma nga kiri mu Luzungu ate nga zinakiwandiika mu Luganda. Ngamba ebintu nga bizibu. Ati nawandiika mu Luganda, ati ebijja mu kkooti tebasoma mu Luganda. Bakiwandiika. Kale oboolyawo essaala zaffe zigenda okutuuka mu maaso ga Katonda nga ziri mu lulimi olw'eggulu. Ekyo nakyo kizzaamu nnyo amaanyi. Katonda amanyi ebirowoozo byaffe, amanyi ebyetaago byaffe, amanyi ebigendero byaffe, amanyi obunafu bwaffe, amanyi ebitunyigiriza. Kyava agamba nti mujje gye ndi mwenna abakooye n'abazitoowereddwa, era nange n'abawummuza. Era kyava agamba nti ne bwe tuba tumutegeeza, katumutegeeze n'obwesige, ne bw'oba tebwekalakaasizza, Mukama Katonda aba yategedde dda kye weetaaga. Ate ekinsanyusa nti akitegeera okusinga nze bwe nkitegeera. Kyava ateekateeka n'ekiseera kyakyo ekituufu, n'akiteekateeka mu kiseera kyakyo ekituufu, ate n'akireeta nga tekibulaku, n'akikuwa. Kimu kyokka ekiyinza otukola obubi nti oluusi mu kusabanga kuno kwe tusiibyemu, Katonda atuukiriza okusaba kwaffe naye nga twerabidde.
nga tetubaze emikisa egyo kino kinasaba emyaka 7 egiyiseewo kino akyanukudde mu ddakiika 2 agayiseewo. Kati oluusi tetutera kujjukira ddi Mukama lwayanukula, oluusi tetuteekako mwoyo ddi lwayanukula, ddi lwaddamu, era azzeemu mu ngeri efaanana etya. Ndudderuddeko awo kubanga zembeera zaffe ez'olugendo lwaffe olw'ekikulisitaayo nti oluusi tusaba naye ate netwerabira n'okwebaza, netwerabira n'okutegeera nti ekyo Katonda yakituukiriza. Ayinza okukituukiriza mu kiseera ekyamangu, ayinza okukituukiririza mu mwana, ayinza okukituukiririza mu muzzukulu. Olaba Ibulayimu singa azuukidde olwaleero yandyewuunyiza batambulira mu bigere by'okukkiriza kwe nnyo nnyini ddala, naye obaolyawo yalabako bitono mu kiseera kye, naye Katonda agenze atuukiriza ebisuubizo bye era akyabituukiriza n'onkwadde byaffe. Tweyongere okumanya n'okutegeera engeri gy'akolamu emirimu gye. Katusabe tutandike ekyokuyiga ekyakawungeezi kano, tubeere ayi Katonda ekigambo kyo kibe gye tuli omukisa ku bwa Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Lubereberye essula ey'okubiri oluva ku lusooka aleeta omukisa ogwokusatu. Nayogedde ku mikisa ebiri, omukisa ogw'amaka n'omukisa ogw'okukola. Naye mu ssula ey'okubiri oluva ku lusooka otuwa ku lwokubiri, ku lwokusatu aleeta omukisa ogwokusatu, nga emikisa gino gyosatule bw'ogigatta wamu osobola okutambulira mu nteekateeka Katonda gye yakola olubereberye. Ne biggwa okukola eggulu n'ensi n'eggye lyabyo lyonna. Katonda n'amalira ku lunaku olw'omusanvu emirimu gye yakola, n'awummulira ku lunaku olw'omusanvu mu mirimu gye gyonna gye yakola. Katonda n'awa omukisa olunaku olw'omusanvu n'alutukuza, kubanga olwo lwe yawummuliramu mu mirimu gye gyonna Katonda gye yatonda gye yakola. Weetegereze ebigambo bino, nnyiriri zino ŋŋanzi naddala erifa ababuulizi b'enjiri nga tubuulira okunyweza ekigambo kya Sabbiiti. Wano ekyamazima ayogera ku Sabbiiti. Sabbiiti olunaku olw'ekiwummulo. Waliwo ebintu bye twetegereze mu mukisa guno ogwa Sabbiiti. Sabbiiti mukisa, Sabbiiti mukisa, kyenjagadde okunywereza ddala. Sabbiiti mukisa, si kutegeera butegeezi lunaku lwa musanvu nti Satadde lunaku lw'omusanvu, naye okutegeera nti mukisa mulamba obujjudde Mukama Katonda gwe yatuwa nga n'ekibi tekinnaba kubaawo. Ekigambo kino mukisa kyanjawulo ku kufuna essente, kyanjawulo ku kufuna emmere eya bulijjo, kyanjawulo ku kwambala we bali bangi nnyo ng'ebyo babirina, ng'alina ssente, ng'alina ebyambalo ebimala, ng'alina n'ennyumba mwasula, naye ate nga talina mukisa. Omukisa kimu ku bintu bitwetaaga okweyongera okuyiga. Katonda yagamba Ibulayimu nti beera mukisa ggwe, beera mukisa, era muggwe amawanga gonna ag'omu nsi mwe ganaaweerwa omukisa. Omukisa singa odda kikubuuza nti omukisa kyeki, kwe kubanga oli connected ku Katonda, ng'oli mukwano gwa Katonda, Katonda nga mukwano gwo. Ogwo gwe mukisa. Tuyinza okwesiimisa abantu abamu, gundi alina bye yeetaaga, gundi ali anywa, alina ssente zimumala, naye singa bwetegereza obulamu bwe oyinza okusanga ng'ali miserable, newankubadde ng'abirina nga talina mukisa. Naye omukisa kwe kubanga Katonda akusanyukira,
Katonda ng'akusanyukidde, Katonda ng'akusembezza, ebintu byo nga tebirwana. Engeri zo, embeera zo nga soli gwe twayogeddeko wali ayiriba apambana apambana. Tulina bangi nga balina ebiringa emikisa naye nga waayise alina gwalinnye mu bulago, alina gwasimbye olukokkola, alina gwafeze, alina byalimbye awo wonna waayise awo wonna nga singa omugamba ati ddayo oyite mu kkubo lye wayiseemu ajja kufukamira akwegayire nti malaga nteka tewaddika kubanga waayise waliwo ensiitaano, ayise mu nkalabulo mu maggwa agenza okugguka eno ffe kye tuyita omukisa ng'atiirika musaayi ng'ebinywa byabise emisuwa nga gyetuzze mitaafu nga gimwetimbye nga tayinza kuddayo mu kkubo liri lyayiseemu atuuke gwe wemulabira nti alina omukisa. So omukisa, Katonda ng'akusanyukira, Katonda nga akugololedde omukono, akuwanikidde omugo gwe, n'otuuka nga topambanye n'otuuka nga tokalabuddwa, toliiko nkalabulo. Tugamba nti omusajja ono, omukazi ono, Mukama Katonda amuwadde omukisa. Ekyo kye kyatawanya Yakobo, ne kimutawaanya nnyo, n'akola sayansi yenna ow'obutonde, n'afuna ebisibo ebya Labbaani byonna n'abibba nga ateteekanya ayiyayiya agerengetanya ayiriba n'ayiriba. Omukazi yamufuna lwakuyiriba n'ayiriba n'apambana okugenda okukakkana nga Yakobo asisinkanye Esawu. Wasinkana Esawu n'agamba leero nzise bino wadde mbirina naye si gwe mukisa Katonda gwe yampa, si gwe guno. Nagula buguzi, musajja namugulako buguzi mugoyo, nawaayo mugoyo, si gwe guno omukisa. Nakaya nabukayanyi nafera bufezi, Labbaani namufera bufezi, nzibye bubbi, si gwe guno omukisa. Nalyoka tandika bw'osoma ebigambo ebyo, nalyoka tandika okwawulamu ebisibo n'abikulembezaamu, abaddu n'abakulembezaamu, abaana n'abasomosa, n'abakyala nabo n'abasomosa bonna, n'asigala nga bwe yali naked, almost naked, nga talina kantu kalala konna. Naye abakyali awo ali mitala wa muga yeteesiteese kulwana, tajja mulwanyi mpambanyi, yeteesiteese kulwana, agamba kama mbaya obanga kiseera kituuse ky'okufa, nja kufa ne muganda wange kubanga yandaalika nti kiseera kirituuka n'enkutta. Agenda okuwulira ng'ate waliwo amukutteko naga musajja nabadde esuubira nti ajja kusooka akuba abaddu abakulembedde, atwala ebisibo ebikulembedde, akuba abaana abakulembedde, akuba abakazi abakulembedde, antuuseeko atya nolyoka babakana. Bwe babakana, Katonda naye mugezi, n'abanga mumegga tamumegga, n'abanga mumegga tamumegga, n'abanga mumegga tamumegga. Anti erinnya Yakobo litegeeza mumegganyi, olw'essola. Okiraba, ne balwesolinga nga bwe balwesolingira mu lubuto lwa nyaabwe ng'alwanagana ne Esawu mu lubuto. Omukazi asindika azaale Esawu, Yakobo ate yagala ayitewo, ate yagira atya, ate azze yamusisa amuzzizaayo, ate omukazi asinditse. Ne bagamba nedda omwana ono yabadde agenda okuswala, musibeko akawuzi kwegamba n'abazaalisa bali ku kizibu. Abaana abalongo naye oli abadde asoose yewaswa Yakobo afutuseeyo asoose munne naye nedda oyo wange twasibyeko akawuzi. Imagine okubonaabona okufaanaganako butyo maama we ke yabonaabona. Yakobo akaddiwa mupambanyi, akaddiwa akayana,
akaddiwa tuya nakaddiwa akalabuka kati ameggana na Katonda yennyini okuyita mu budde buno bw'ekiro bwa bunatira okukya omusajja wadayokaga ati kati ntangende sijja kutata kozi olwo amaze okutegeera nti ono yandiba mukama wange yennyini Yesu nga yankuteko azze kumpa mukisa kakati sijja kumuta kagumpe ekitegeeza ebisibo tegwali mukisa, ekitegeeza abaana tegwali mukisa, abaddu tegwali mukisa, abazaana tegwali mukisa. Omukisa gwali ku nkwatagana, enkolagana, entegeeragana, omukwano, essanyu ery'omusajja ono Yakobo nga line Katonda we ku mutima gwe nga kunaaziddwako ekko lyonna Katonda amukkirize nga amusanyukira okumuwa bye yeetaaga. Sijja kukuta okutuusa ng'ompadde omukisa, ntangende sijja kukuta okutuusa ng'ompadde omukisa. Awo nno ng'amaze n'okumuleega n'okumuwogola okugulu n'alyoka amuwa omukisa. Ne biggwa okukola eggulu n'ensi n'eggye byalyo byonna. Katonda n'amalira ku lunaku olw'omusanvu emirimu gye yakola, n'awummulira ku lunaku olw'omusanvu mu mirimu gye gyonna gye yakola. Katonda n'awa omukisa olunaku olw'omusanvu n'alutukuza, kubanga olwo lwe yawummuliramu mu mirimu gye gyonna Katonda gye yatonda gye yakola. Sabbiiti kabonero ak'omukisa, kiseera ekinyweza ensonga y'omukisa Katonda gwe yagabira abaana b'abantu. Sabbiiti si kukoowa. Wano katukkaanye nti Mukama Katonda teyawummula lwakubanga yali akooye. Wabeerewo obutangaavu. Obutangaavu ne bubaawo, kati awo yakoowamu ki? Olunaku olusooka wabeerewo ebbanga. Ebbanga liribaawo, Katonda yakoowamu kimu ekyo. Ekigambo teyakyogera n'asinduka n'agwa eri, tekyamutuuyanya kukyogera no, kubanga no gwetwogerako ye Katonda omuyisa ebintu byonna. Ayogera ne kibaawo, ye yennyini kyava ayitibwa kigambo. Katonda kigambo. Omusajja ono Yokaana ayogera bulungi n'agamba nti ye yali olubereberye, yaye kigambo, kubanga ekigambo kye kitonda. Wabeerewo ebyaka mu bbanga n'ebibeerawo. Teyakuŋŋanya matiriyo, talina gye yazisaka, nedda byeyogera ne bibaawo mu ngeri yaabyo. Ensi ereeta ebimera ne bibeerawo. Amazzi gazaale ebiramu mu mugo byennyanja ebya buli kika byonna, aganene ennyo galukwata, gali mu tani 1,200 tani kirukwata kimu ne bibaawo. Ennyanja ne zibaawo, oceans. Muzimanyi bw'oba crossinga ogenda mu America, crossing Atlantic Ocean, nene nnyo. Pacific Ocean ganene nnyo gayanja. Pacific Ocean esinga Africa emirundi 6 obugazi, kubanga eri 11 square miles. No, eri 66 ngate Africa eri 11 square miles, eri 66 square miles. Guyanja guli awo gunene nnyo, gulimu agasiisisi n'agasiisisi agasinga busisisi baffe buno ngate bizinga buzinga. Teyakoowa kugamba nti bibeerewo. Tukole omuntu mu ngeri yaffe, mu kifaananyi kyaffe, n'abumba omuntu. Tekyamukooya n'akatono. Kubanga n'olwaleero asasitaininga ebintu bino byonna n'omukono gwe ogw'amaanyi. Ate sinsi yaffe yokka eno planet Earth, no. Alina mu solar system mulimu agasiisisi mangi, nga n'ekisiisisi ekimu ki Jupiter kisinga ensi yaffe obunene, kisinga planet yaffe eno Earth obunene. Naye ate
eyo solar system, ate nga mu system ezo mulimu system endala nazo zirimu mu billions, omuli galaxies enyingi eziri mu trillions. Teyakoowa ebyo byonna kubiteekawo, naye weewuunye nga ekyo kyayogedde akiwadde olunaku lwaki olusooka, n'ekirala lunaku lwakubiri, n'ekirala lunaku lwakusatu, n'ekirala lunaku lwakuna, n'ekirala lunaku lwakutaano, n'ekirala lunaku lwamukaaga, kati ate n'awummula nga takooye. So awo waliwo omukisa omulala, Katonda okuwummuza, Katonda okuwummula nga takooye. Bw'akugamba gwe nange nti kola ennaku 6 wummula, kola ennaku 6 owummule. Olunaku lw'okitegedde n'okiyingiramu, oba omaze okubugaana omukisa ogw'obwakatonda, kubanga olwo otandise olugendo olw'obwakatonda olwatandikira ku lubereberye, nakola ebintu byonna mwetuyiribira, mwetupambanira. Ye yabikola nga takooye. Ate toyinza kutuusa nebw'okwadde bye yakola olunaku olumu, toyinza kubikolerera wadde emyaka 10 obituukirize nga ye bwe yabikola. Tekisoboka. Singa akugambye nti kale olunaku luno lusangudde mu abaana b'abantu muluzzeewo ne bye nalukolerako, tetusobola n'akatono, kubanga bingi nnyo, bingi nnyo, tebitegerekeka, tebibalika, tebigwayo, biwanvu nnyo. Bw'ogenda okusoma ku butonde bwokka, onoosoma butonde bwa kikaaki bwa nnyanja, oba onoosoma bwa bbanga, onoosoma bwa byaka mu bbanga. Waliwo wootuuka nga ne language tokyagirinamu obinnyonnyolera, waliwo wootuuka nga tolina na gadgets zibipima, zibikebera, zibibala. Onoosoma muntu, kubanga bannaffe abasoma obulamu bw'omuntu, omwatuuka n'asoma bino ebirijje no, ate nawe mulala n'aspecializinga ku liiso, n'aspecializinga ku lubuto, n'aspecializinga ku nerves, naye ate naye n'agenda mu buziba bwabyo ate nga tabimalaayo. Kakati Katonda oyo yagamba nti mu nnaku 6 nkodde n'olulala lulamba lwa 7 owummule. Bw'owummula ofune obutukuvu obw'obwakatonda, Katonda akuze bujja. Tukwatagane ku nnaku olw'omusanvu nga nange bwe nakola mu nnaku 6 ne mpummula ku nnaku olw'omusanvu. Tukwatagane oleme kufaanana baddu, kubanga bali bwe baali e Misiri baakolanga tebalina na sabbiiti. Kati bw'abajjayo kyabaga ajjukira olunaku olw'omusanvu okulutukuzanga, kubanga lwo yali yaluteekawo ku lubereberye ng'ensi teraba kubaako kibi, nga tekunnabaako atuuyana. Ekyewuunyisa kye kino nti Adamu ne Kaawa baakuuma sabbiiti eyasooka nga tebannakola, baatondebwa ku Friday, the 6th day, ne bawummula ne Katonda waabwe nga bo tebakooye, bo nga tebannakola. Kati baali bawummula biki? Katonda yawummula nga takooye, naye n'abantu batandike na kiwummulo. Batandike na kiwummulo. Njala okubegayirira mu Mukama waffe, abaana ba Katonda abaagalwa, sabbiiti tugiyingirengamu mu kusanyuka, kubanga tetuyingira mu kukoowa kwaffe. Nedda, ffe tetwakoowa. Katonda teyatuwa sabbiiti olw'okubanga atonze Adamu nga mukoowu. Ng'oluusi bambi abaana bazaalibwa, be bazaalibwa, omusawo n'alangirira ati omwana ono mukoowu, mumukwate empola kubanga mukoowu. Engeri y'okukula kwe ejja kubanga teringa ey'abaana abalala, kubanga yazaaliddwa omukoowu. Katonda teyatonda muntu mukoowu ng'akooye, naye ate nga tanaba kukoowa, nga tanakolako kantu konna, kubanga ne Katonda yali takooye wadde yali atonze, naye teyatonda muntu yo mu kutuyana. N'agamba bugambi nti yingira mu kiwummulo kyange, yingira mu kiwummulo kyange. Tusanyuka okuyingira mu kiwummulo kya Mukama.
kikiba kitugwana n'okukiyingiramu nga twesize ogwo mukisa nga twesize. Ensi eyajemera Sabbiiti ekoowa. Abaana b'abantu abaagana okuwumula ku lunaku lwa Mukama Katonda bakoowa. Era kati n'essaawa baazongezayo mu njogera ne bagamba nti akola 24/7 akola 24/7 ne bakoowa. Eno tulina enjogera yaffe yeegamba nti akola ssaawa 4 oba 4 babijjawa ne bakoowa. Abantu bakoowa ate ne bagamba Sabbiiti yaffe ya lwa musanvu. Nedda tetulina Sabbiiti, ffe tetulina. Bassebo ne bannyabo, gwe nange tewaliiwo alina Sabbiiti. Sabbiiti ya Katonda. Tuyingira buyingizi mu kiwummulo ekya Katonda. Kubanga mu nnaku 6 yakola eggulu n'ensi, olw'omusanvu n'awummula. Ffe tuyingira buyingizi mu kiwummulo kye ekya Katonda. Awo waliwo emikisa mingi nnyo. Emikisa gy'omwoyo gifumbekedde awo. Okutukuzibwa, okuzibwa obujja, okubeera n'essanyu eryeyongeza buli nnaku 6 Mukama Katonda ng'akuddiza essanyu, okutabaganyizibwa. Ffekka na ffekka tutabagana ate twongera okutabaganyizibwa ne Katonda waffe. Ekibi ekibadde kyeyongera okusima olukonko wakati waffe ne Katonda, Katonda n'azzaawo olutindo. Ennaku 6 zitumala okuba nga tumuvuddeku. Olw'ensi eyakolimirwa, ennaku 6 zitusindika wala, zituyingira wala, zitupaaluusa, zitunyolanyola ne zitukunyaakunya. Olw'omusanvu Katonda n'azzaawo, ebinywa ne biddamu okugolokoka, emitaafu ne gisangukako ku feesi, akamwenyumwenyu ne kadda, obuweweevu ne bukomaawo. Entabagana yaffe ffekka na ffekka, omwana omukyala, taata bw'atuuka mu tteeka liri alifuulira ddala ly'amaka. Katugendeyo mu Kuva essuula eya 20 bwe tusoma etteeka eryo. Kati amalala gaba mateeka, naye ate lino liringa etteeka ate nga si tteeka, kubanga agamba jjukira. Gali amalala teweekoleranga, tobbanga, towaayirizanga, tottanga, toyendanga. Ago owulira ddala mateeka. Naye lino eryokuna ku lunyiriri 8 mu ssuula ya 20 ya Kuva agamba jjukira. Ekitegeeza si kipya, kibaddewo ekiri, wali okirabidde bwerabizi, yakiteekawo lubereberye, tekyajja lwa kibi, si lwa kubanga obadde okoowa nnyo, naye newankubadde ng'obadde okoowa si gwe olina Sabbiiti. Sabbiiti ya Mukama Katonda. Ffe tugiyingiramu. Ensi yo eyina Sande, ye Sabbiiti yaayo. Eyo y'abaana b'abantu kubanga bagiteekawo, naye ya Katonda ffe tugiyingiramu buyingizi. Tuyingira mu kuwummula kwe mu kiwummulo kikire. Ke Katonda akategeeza nti ye Katonda ow'amazima, ye yakola eggulu n'ensi, yatuwa okulya, yatuwa okunywa. Jjukira olunaku olw'omusanvu olwa Sabbiiti okutukuzanga. Ennaku 6 kolanga emirimu gyo gyonna, naye olunaku olw'omusanvu ye Sabbiiti eri Mukama Katonda wo, so si eri nze, so si eri ggwe. Tukola nsobi tugamba anti munnange nze Sabbiiti yange yasaatadde. Nedda, nze siina Sabbiiti. Nze siina Sabbiiti. Mukama Katonda yandeeta buleesi mu mukisa ogugwe mpumule wamu naye nga bwe yawummula mu kikye. N'olwekyo nyingira mu kiwummulo kya Katonda. Naye olunaku olw'omusanvu ye Sabbiiti eri Mukama Katonda wo.
olunaku olwo tolukolerangamu mirimu gyonna so naawe wekka nawakwadde omwana wo kati wulira bwagenze mu maka ebintu bino bikwatagana bulungi nayogedde ku maka nenjogera ku kukola kati ndi ku sabbiiti naye kyewuunyisa byonna kati ate abikomezzaawo naku 6 kola naye wawaleetedde amaka agambye nze nawakwadde omwana wo omulenzi bwagamba omwana wo omulenzi kibakitegeeza nti nina omukyala ago maka era olwokuba nina omukyala nina n'abaana Mukama Katonda ampadde omukisa nina n'abaana kituufu oyinza oba nga olina omukyala ate bambi n'otozaala ebizibu byasi naye katukkirize mu nteekateeka ya Katonda nga bweri nti Katonda atusuubidde olina omukyala oba olina omwami n'olwekyo omwana wo omulenzi nowakwadde omwana wo nowakwadde muwala wo okiraba naye ate olwokuba tulina nawe tubeera n'emirimu egikolebwa nti ate waliwo n'abatuyambako okukola emirimu gino nowakwadde omuddu wo nowakwadde omuzaana wo nowakwadde ebisolo byo ekyo kitegeeza nti waliwo n'emirimu egigenda mu maaso ensi zino zo zakozesanga nnyo era nakati bakyabikozesa bakozesa ebisolo ne babisibako enkumbi ne bigenda ne birima waliwo abalimisa ente waliwo abalimisa engeri endala olwaleero tuyinza okwogera ku bintu nga tractor tuyinza okwogera ku bintu nga loole n'ebirala ebikola emirimu tools zetukozesa nowakwadde munaggwanga ali omumu ekitegeeza newo waliwo ababeerawo abamu nga banoonyiboobubuddamu abalala bakyaddewo abalala badde bayise batambula naye obudde bwe buzibye oba bwakooye n'akyamira wewuwo abeerekaawo bino byonna bisuubira mu maka gaffe ag'ekikristaayo omulembe guno gutuyigiriza nti gwe bw'ofuna emmere yo gyeriire bw'ofuna ebyokunywa byo byenywere weebeerere mu kayumbako tokkiriza abantu balala kituufu bayinza okuleeta ebizibu naye lino etteeka lyo ligamba nti amaka gano gabeeramu n'abantu abalala mulimu abaana abawala mulimu abaana abalenzi mulimu abaddu mulimu abaddu abasajja abaddu abakazi naye n'abayise ne bannaggwanga nabo beegazaanyizaamu kati oyo gattagatta amaka gafaanaganako bwe gatyo mukisa galina ebikozesa biriba si bapambanyi si bafere ate si bagayaavu kino njagadde nakyo nkiteekesera si bagayaavu naku Mukama ennaku 6 Katonda zaatuwadde si kugayaala Katonda bawadde omukisa okubanga bakozi abayina enteekateeka ennungi nga naye bwe yaba n'enteekateeka ennungi so kati agenza okumaliriza ng'etteeka eryokuna bugagga etteeka eryokuna butukuvu butuukirivu etteeka eryokuna ssanyu etteeka eryokuna buvunaanyizibwa etteeka eryokuna bulabirizi etteeka eryokuna bukulembeze kubanga omusajja ono omukazi ono n'abaana baabwe n'abaddu n'abazaana bali mu sisitimu ya Bwakatonda bonna batambula mu sisitimu ya Bwakatonda nsaalirwa eriyo Abadventi bangi naye nga tebayingira mu kiwumulo kya Mukama mu mulembe guno gwa tekinologiya esimu eba ekola bizinesi naye nga mu kkanisa mwali ng'atudde mwali naye ng'essimu eri ku bizinesi akonekitinga ebyeno akonekitinga ebyeri abuuza bano bamaze okiriyalinga bino abantu be abapakasi be abakozi be abaddu be abazaana be bagole be bo tebawummudde baddukanya mirimu bakola mirimu bagenda mu maaso
bw'obanga okola bw'otyo newankwadde nga weegayirira ate emikisa gya Katonda tegiyinza kukubaako olw'ensonga nti yagiteekawo naye ate togigabaana, toyingira mu kiwummulo kye. Nolwekyo you don't respect Katonda mu kuwummula okukwe nga teyali takooye. Kati toyinza kugabana mikisa gye, toyinza gigabana n'akatono. Nkiruddeko nga njala okukinyweza kubanga waliwo ebitufiirwa bingi nnyo. Kyava addamu n'aggumiza n'agamba nti kubanga mu nnaku 6 Mukama mwe yakolera eggulu n'ensi, ennyanja n'ebintu mwe yakolera eggulu n'ensi, ennyanja n'ebintu byonna ebirimu, n'awummulira ku lunaku olw'omusanvu. Mukama kyeyava aluwa omukisa olunaku olwa Ssabbiiti n'alutukuza. Ly'etteeka erisinga obunene mu mateeka gano 10 mu bigambo, singa obadde obala bigambo okuva ku lunyiriri olw'omunaana otuusa ku lunyiriri olw'11 alwawo nnyo nga likwatagana n'etteeka eryokuna, manya eryokubiri ery'obutasinza bifaananyi. Amateeka gano galina olujegero lugasiba awamu nti bw'osinza Katonda eyakola eggulu n'ensi ng'omusinza ne mu nteekateeka ye, kitegeeza nti bw'oba okola ebirimo gyo ku lunaku olusooka oba oli mu nteekateeka ey'obutonzi, bw'okola ku lunaku olwokubiri oba mu nteekateeka ey'obutonzi, bw'okola ku lunaku olwokusatu era nteekateeka y'emu, ne ku lunaku olwokuna era obeera mu nteekateeka y'emu, ne ku lunaku olwokutaano era obeera mu nteekateeka y'emu, ne ku lunaku olw'omukaaga era obeera mu buufu bwe bumu. Kiba kitegeeza tokyayinza kusamira, tokyayinza kukola kifaananyi kubanga oli mu luwenda, oli mu kkubo eryo erya Katonda omulamu eyakola eggulu n'ensi. Bwe bubaka buli obugamba nti mutye Katonda mumuwe ekitiibwa, mumusinze eyakola eggulu n'ensi, ennyanja n'ensolo z'amazzi, bikwatagana y'enjiri ey'emirembe n'emirembe okubuulira abatula ku nsi mu buli ggwanga n'ekika n'olulimi n'abantu. Egyo mikisa Mukama Katonda gye yatuwa. Era yatawaana nnyo okuyigiriza ekyo abaana ba Isirayiri, nga takyabayigiririza ku nnoni oba mu kalaamu, naye n'akibayigiririza practically ku kwetaaga okwa buli lunaku. Bw'ogenda mu ssula eno eyakuva ey'e16 nga batuuse mu ddungu etaali mmere, Katonda yakiruubirira, yakigenderera abatuuseeyo alyoke abayigiririzeeko emikisa giri egy'omu Adeni, addemu abalage engeri gye bayinza okuba n'essanyu nga bakolagana awamu naye. Olwokuna lugamba mu ssula ey'e16 Mukama n'alyoka agamba Musa nti laba nditonyesa emmere okuva mu ggulu ku lwammwe, n'abantu balifuluma okuŋŋaanya ekitundu eky'olunaku buli lunaku, ndyoke mbakeme nga munaatambuliranga mu mateeka gange oba temugatambulirengamu. Awo olunaatuukanga ku lunaku olw'omukaaga banateekateekanga gye balirya, gye baliyingiza, era eneesinganga emirundi 2 gye bakuŋŋaanyiza buli lunaku. Musa ne Alooni ne bagamba abaana ba Isirayiri nti olw'eggulo lwe mulimanya nga Mukama ye yabaggya mu nsi y'e Misiri, era enkya lwe muliraba ekitiibwa kya Mukama, kubanga awulidde okwemulugunya kwammwe, naffe ffe baani? Musa n'ayogera nti kino kinaabaawo, Mukama anaabawa olw'eggulo ennyama okulya n'enkya emmere okukkuta, kubanga Mukama awulidde okwemulugunya kwammwe kwe mwemulugunyizza, naffe ffe baani? Musa n'agamba Alooni nti bagambe ekibiina kyonna eky'abaana ba Isirayiri nti musembere mu maaso ga Mukama kubanga awulidde okwemulugunya kwammwe. Awo Alooni n'ayogera n'ekibiina kyonna, kange ne ngambuukamu
njala okubuukamu emmere eno weetandikira okujja abaana ba Isirayiri bwe baakiraba yes olw'ekumi awo olw'eggulo obugubi ne bulyoka bulinnya ne busaanikira ensi enkya olufu ne lugwa ne lwetooloola olusiisira olufu olwagwa bwe lwaggwaawo laba ne wabaawo kungulu w'eddungu akantu akatono akeekulungirivu akatono ng'omuddo omukwafu oguba ku nsi abaana ba Isirayiri bwe baakiraba ne bagambagana bokka na bokka nti kino kiki kino kubanga tebaamanya bwe kyali. Musa n'agamba nti eyo emmere Mukama gy'abawadde okulya ekyo kyekigambo kyalagidde nti mukuŋŋaanyeeko buli muntu nga bw'alya buli muntu komereemu ng'omuwendo gw'abantu bwe guli mulikitwala buli muntu alibatwalira mu weema ye. Abaana ba Isirayiri bakola bwe batyo ne bakuŋŋaanya abalala nnyingi abalala ntono. Awo bwe baaleeta mu kkomero ne bakuŋŋaanya ennyingi naye tefikkawo ate yakuŋŋaanya entono n'ateeka nga bakuŋŋaanya buli muntu nga bw'alya. Musa n'agamba nti omuntu talekaawo okutuusa enkya, naye Musa ne batamuwulira, naye abamu ku bo ne balekawo okutuusa enkya n'ezaala envunyu n'ewunya. Musa n'abakwatirwa obusungu ne bakuŋŋaanyanga buli nkya buli muntu nga bw'alya, era omusana bwe gwayakanga n'ekereketa. Bw'omusoma ebigambo bino kubimalako sijja bimalako, naye kyozula kyekiruwa nti abaana ba Isirayiri bayigirizibwa Ssabbiiti. Buli lunaku bakola, era ku makya kola, tolekaawo kkiriza ey'olunaku olumu ejja kubanga emala. Kaakati bw'onoomala ate ne Myutinze oba amasannyalaze gavuddeko. Ndaba naye kuliko akamyuti gwe yiyo. Mine is open. Sumba we myutinze Anti oba gavuddeko. we internet. Nali ngaye mutinze. Nange bwe ndaba. Batulabye. Sumba Sembusi. Waliwo amuweerezebwa ka message. Tamala manyi okuweereza ka message bw'aba kwali atuyambe. Bwebali. Bokka naawe lindako nnyabo ayinza okuba alina kyamala nnyabo. Mpozzi kye tuyizeemu nti tulina kulya emmere esuzeewo. Bwe tukomye. Leero luno. Oh, I don't know what's happening.
Ani aleeta yagira atendereza musumba we yetereza, we don't know. Alabika ali muted kwali naye simanyi. Sabira situation is simple. I really don't know. Katwebase. Katonda kitaffe omu ggulu tuyambe osseeko intaneti eyo. Mukama Katonda kitaffe omu ggulu ebigambo ebyo tubyetaaga. Beera wamu naffe akomewo. Tukole ekyamagero tusabe byonna kuba Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. Amina. Amiina nnyo. Aleeta y'akayimba tugira tuyimbayo. Meanwhile nga tulinda kiki ekiddirira. Wali awo ali mu position eyinza okuyimbayo kayimba. Emikisa gy'Omukama gy'ogaba mu baana bo. Abalala bagifuna naffe gituyiikeko. Tuli wano naffe gituyiikeko. Amina. Amina. Nnyo. Hello. Okay, he's back. Amiina nnyo. Amina. Kanjogere nga sitaddeko kifaananyi. Mumpulira awo. Tuwulira. Munzikirize njogerere wano. Nga temundaba nja kubabulira oluvannyuma. Badde nakomye ku nsonga nti abaana ba Isirayiri Katonda n'asalawo okubayigiriza. Abayigirize temwerabira nti kati bali mu ddungu, babadde Misiri. Misiri babadde baddu ebbanga erisukka emyaka 300 nga tebalina rights. Bwe babadde Misiri babadde tebawummula, babadde bakozesebwa nga babakooza kajiri nga tebalina kubanga omuddu taba na ddembe, taba na rights ze, taweebwa rights ze. Okiraba kaakati Katonda abajjeeyo tebamanyi sabbiiti okuva mu bujjajja bwabwe myaka 300 mingi nnyo oba kujjajja nga wa 6 bwe baba bawangaala oba ku bajjajja nga 5 6 muzzukulu wa 5 wa 6. So kati be bano bwe twogera nabo ba Musa ebya sabbiiti tebabitegeera. Kati Katonda addamu okubajjukiza ekyo ekyaliwo ku luleberye balyoke basobole okukitambuliramu. Naye bw'abayigiriza kye neewuunya kye kino, lesson ya buli lunaku, it is a practical lesson. Ennaku 6 akola, kitegeeza keera ku makya nnyo ogende okuŋŋaanya emmaanu. Bw'okuŋŋaanya emmaanu kuŋŋaanya ya kigero, tofiirayo. Tokuŋŋaanya kutiya, tokuŋŋaanya pipa. Nedda toleeta. Omanyi waliwo n'okuŋŋaanya n'eby'emyaka 20 byonna otuuma awo. Si kye kiruubira kya Katonda. Katonda ayagala nnyo obwesige nti nga bw'akulabiridde olwaleero n'enkya ajja kulabirira, ne luli ajja kulabirira, n'oluddako ajja kulabirira. Tulina abantu abakuŋŋaanyiza ebintu. Olina n'akuŋŋaanya naye nga ne muliraanwa we amuddako wali nga tayinza nakumukasukirayo nti owange kasukiddeyo kano. Naye nga wakuŋŋaanya kuno kwaffe ku Uganda tulinako abantu abakuŋŋaanyiza ebintu, n'akuŋŋaanya ebintu ebyessaza eddamba nga biriwe muntu omu. Bwe ziba ssente n'akuŋŋaanya bwe liba ttaka
n'agula eri abaliraanwa n'alimalawo awo amayumba ne bagamenyawo gonna, n'agenda n'agula ensozi z'egindi, n'agenda n'agula enkoola z'egindi, n'agula ebibira ebyegindi, n'agula ebirombe ebyegindi, n'akuŋŋaanya. Okiraba kwegamba Katonda alaga nti nedda bw'ogenda okukuŋŋaanya, kuŋŋaanya ya kigero, kubanga kye weetaaga kwe kulya. Naye mwe abasajja bano n'abakazi bano abamu bagendanga okuŋŋaanya ne bakuŋŋaanya nnyingi. Oli najja nga yeetisse pipa namba kutiya, agenda okuteeka mu kigero ekyateekebwawo ekya komero nga yenkanankana komero emu. Kiruma nno, kiruma ng'obadde okuŋŋaanya bingi naye n'omaliriza nga wenkanankana n'akuŋŋaanyiza ebitono. Kiruma, kiba kitegeeza nti gw'otuuyanye nnyo, ate ye oli akozeeko katonotono akasaanidde ng'atadde obwesige bwe mu Katonda n'ate ne mwenkana. Kaakati ate waliwo ababangawo abanafu, ne wabeerawo abanafu bakugambye kuŋŋaanya komero, oba komero yali yenkana kiro mmeka, oba tugambe kiro 2, bagambye kuŋŋaanya kiro 2, naye ng'oli ate yala kukuŋŋaanya kwota kiro. Katonda n'amulaga nti nedda, ebadde ebulaku. Bw'ogenda okukuŋŋaanya tuukiriza ekigero eky'olunaku ng'abantu bwe balya, kubanga bateekwa okufuna ebigero ebya buli lunaku ebipimiddwa obulungi. Ti ate bwe baateekanga mu kkomero, ate Katonda n'azimbulukusaawo, naye ng'abayigiriza nti oleese entono, noono wennyingi n'amuyigiriza nti osukkiriza. Kati ekizibu kyaffe kitera kubeera awo, tetupima, ebipimo byaffe tebibalansinga. Abamu tukuŋŋaanya butono ne tunyiiza Mukama, ate abalala bakuŋŋaanya nnyingi nnyo ate ne tunyiizera Mukama. Katonda n'agenda ng'ayigiriza abantu bano 40 years, emyaka 40. Mukama Katonda yagumiikiriza okuyigiriza lesoni emu okumala emyaka 40. Ku Sabbiiti n'etebaayo. Ate Katonda n'abeera particular ku kukola, n'agamba keera ku makya, kubanga enjuba bw'eneevaayo n'egyakako ng'ekereketa ndooza kubanga kusaanuuka, n'esaanuuka n'otogisangawo omuzira bwe gwakabuka omusana ne gusaanuuka ne gukulukuta ne guvaawo. Kati eno bamalayika ne baleetanga emmere n'okuva mu ggulu ne balindanga abaana ba Isirayiri okugino. Ne kitegeeza Katonda buli lunaku luliko omukisa gwa Mukama. Buli lunaku waliwo omukisa Mukama gwatiriisa okuva mu ggulu. Buli lunaku waliwo omukisa gujja gye tuli. Buli lunaku Mukama aleeteeseesa okutufukira omukisa obutakoowa, kubanga alina eggye ly'abamalayika gye baatuma ne baleeta emikisa egyo buli lunaku. Only that, nti oluusi tuyinza okuginoonyeza mu kifo ekikyamu, oba tuyinza okuginoonyeza mu biseera ebikyamu, kubanga bano balina ng'ogenda ng'emmambi esaze ng'enjuba tennaba kwakira ddala, kubanga bweyaka. Kiba kitegeeza nti oluddewo nnyo, tokuumye ebiseera, weebase nnyo n'ebirala. Katonda n'agenda ng'abayigiriza ekyo. Keera ku makya kuŋŋaanya, bw'okuŋŋaanya tuukiriza ekyolunaku olusooka, bw'okikola beera ready for the next day and for the third day. Ate bw'okuŋŋaanya toteekako mululu mungi, ate bw'okuŋŋaanya tobeera mu luvu, tomalirawo banno, togenda kanga wenna weetiisa ogukutiya kubanga ova kukuŋŋaanya. Eno waffe tulina akatiko kano akabaala. Kati akatiko akabaala ako abaali bafunyeeko omukisa ku makya ne mugenda ne mulina nti abanga akatiko kaameze, tugende muleete ebibbo n'ebi tugende tujje akatiko. Kaakati oli n'aleeta ogusero ogunene n'agamba abaana muzibuke, nawereeta ekibbo, nawereeta ebbaafu, nawereeta ekisero, nawereeta. Kaakati atumula n'atwala akabbo ke. Kati famire emu ng'ereesa agasero ganene n'okulaba engeri gye babuwaawaajamu. Bambi omulala ye n'agenda nga afunye katono. Kati Katonda embeera ezifaanaganako bwe zityo era agezaako okuziyiza tulyoke tuyingire mu kiwummulo kye. Okuyingira mu kiwummulo kya Katonda kitegeeza nti abantu bano tebeetisse migugu, bataddemu obwesige obuli fule.
mwoyo nanyini ggulu n'ensi ne byonna bamutaddemu obwesige. Bw'ogenda mu Sura 31 yakuva n'akafuula akabonero n'agamba kimunaavanga mukuma Ssabbiiti kubanga lwe lutukuvu. Lunyiro 17 lugamba kimunaavanga mukuma Ssabbiiti kubanga lwe lutukuvu gye muli. Ke kabonero wakati wange nammwe ennaku zonna mulyoke mumanye nga nze Mukama Katonda wammwe. Bye bigambo bye bimu byatwala n'eri mu Ezeekyeri Essula 20 olunyiriro 12 n'olwabiri, kubanga nze mbatukuza, kubanga nze mbanunula. Mulyoke nga mumanye nga nze Mukama Katonda wammwe abanunula era abatukuza, eri mu Ssula eya Ezeekyeri eya 20 olw'12 n'olwabiri. Kati mu ndagaano empya kyava kigumiza mu Ebbulaniya n'ayongera n'agamba nti kubanga wakyasigaddeyo kiwummulo ekyo, singa Katonda yali abawummuzza ng'abatutte Kanani nga kye yali ayita ekiwummulo, teyandyogedde ku lunaku lulala. Ye Ebbulaniya Essula ey'okuna teyandyogedde ku lunaku lulala, naye kubanga kisigaddeyo abala okukiyingiramu, kale tufubenga okuyingira mu kiwummulo ekyo. Omuntu yenna alema okulabika ng'agwa mu ngeri ey'obutagonda. Lwaki njogedde ebigambo bino nga bingi? Kubanga tuli mu nsi ekooya, tuli mu nsi eyeerabira, tuli mu nsi etuyanya, tuli mu nsi etewummuza. Ate bwe tuyingira mu kiwummulo kya Ssabbiiti ate tukiyingiramu nga olunaku olwaffe. Ate bwe tuyingiramu nga tukooye nnyo, nga tukalabuse nnyo, nga tutiiriika, nga tuweddewo. Ate abalala bayingiramu nga tebakooye nnyo, ate ne baba n'essaawa ntono nnyo. N'olwekyo olunaku lulinga lwa biiki, kuwummulako, mbeereko n'abantu bange. Mulayinza oga sijja nagenda ku kanisa kaneebakemuko ku tulo, nyongere okuwummulamuko. Nedda, kiwummulo kya Katonda, kiwummulo kyakuzibwa bujja kutabaganyizibwa. Katonda ayinamu connections nnyingi n'emikisa emirala mingi. Kiba kitegeeza nti ennaku 6 ezigenda okuddirira ate agenda kuzijjuza emikisa emirala. Kiba kitegeeza nti ennaku 6 we zinaggwerako ate nga weeteeseteese okuddamu okumusisinkana. Kiba kitegeeza nti ensi si yekubundugulako emikisa, naye Katonda yagikuwa. Nsaba Mukama atuwa omukisa. Ebigambo ebyo nja kubyongerako ku lunaku lwa Ssabbiiti. Mbalegeyo ate ebyeyongereza ku nsonga y'emu. Njala okumaliriza bwe nti Katonda yatuwa amaka okunyweza human family. Katonda n'atuwa okukola tumufaanane tusobole okumanaginga ensi. Ate Katonda n'atuwa Ssabbiiti tubeere connected ku ye, tubugaane essanyu ery'obutonzi bwa Katonda, obulungi bwe n'obutukuvu bwe, tulyoke tubeere n'emikisa egijjudde nga gyenkanankana. Ebisatu ebyo bwe tunaabibalansinga tujja kuba n'omukisa ogutuukiridde. Era Mukama ajja kutuwonya bingi ng'era bw'akikoze eri abo abeesigwa ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Amiina. Nnyo Musumba. Amina ssebo. Amiina, tukweyanziza nnyo Musumba ebigambo ebyo.